together with the Kaluba Enoch, Chirunda Farouk, Nantambe Umaira, Kahinji Irene, Kahinji. We are here for the accused. Matter is coming up for mention. Your Worship, we have instructions from the deputy to commit the accused person for trial to the High Court. The summary of the offense are read to this person. Accused person, you said you understand Uganda? Otegeeza kooti nti omusanguzi olunaku olwaleero nga balina ebiragiro okuva eri Ssaabawala gavumenti okusindika mu kooti enkulu olunaku olwaleero okunoonyeza musango kuno kuwedde njuzo namaze okuŋŋaanyizibwa era bakuba bakweza mu kooti enkulu olunaku olwaleero kitegedde. So you can have a copy of the indictment and summary of the case. Give him a copy. Pardon? No, they are not supposed to. It's a registrar. It's a procedure. Then I guess 2 copies. Your copies with the accused person. Because court takes 2 copies. They also take 2 copies. They also take a copy. So you listen, they are going to read for you the indictment and summary of the case. Omusoma okuza olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 13 2024 era nga Ssaabawala gavumenti ategeezezza kkooti nti gwe Mwizera Ali ng'ovunaanibwa omusango guno wammanga omusango kabasanya omwana ataneetukisa namba 1016 akatundu akokusatu n'akatundu akokuna n'akawaayiro C akeeteeketeeke International Code Act bagamba nti gwe Mwizera Ali wakati w'omwezi ogwokutaano 2024 n'omwezi ogw'omwenda 2024 ebweya mu Wakiso district bwali ng'oli muzadde oba omuntu alabirira omwana bw'olinako obuyinza Kintu Hanisha wakola ebikola by'omukwano n'omwana Kintu Hanisha ng'omwana alina emyaka 14 omusango okuvunaanibwa era emisango gikakasiddwa omwali wa gavumenti kyalo kikwikiriza nga Chief Secretary ow'Ekajjansi ku lwa Director of Public Prosecutions. Bakutegeeza nti Mwizera Ali olunaku olwaleero osindikiddwa mu kooti enkulu
gye bajja okuwa olunaku omusango gutandika okuwulirwa. Ebitonotono ku musango guno ogw'okuvunaanibwa, Ssaawa gavumenti ategeeza ajja kweta obujulizi obukakasa ensonga zino wammanga nti omwana Kintu Hanisha ng'alina emyaka 14 yali muyizi mu ssomero ng'ali mu kibiina kya senior 2 ku ssomero lya Community High School Ekitende mu Hajjat Council. Bajja kugamba nti omuwaabi musango guno Zula Nakisuyi ye maama w'omuwala yatusibwako obuzibu era nga yali mufumbo oba mufumbo eri Mwizerwa Ali ng'alinamu n'abaana babiri. Nti avunaanibwa mu musango guno gwe Mwizerwa Ali gwe taata oli taata akuzizza omwana ono yatusibwako obuzibu era nga mubadde mubeera wamu ne maama we ebweya mu Hajjat Council. Era nti omuwaabi musango guno Zula Nakisuyi abadde abeera wamu n'omwana yatusibwako obuzibu n'abaana balala 4 be yava nabo mu bufumbo bulala, era nga abawala baali basula mu kisenge kimu n'omuwala yatusibwako obuzibu nga basula ku kitanda kya double decker. Nti mu kiseera ekimu mu mwezi ogw'omwenda omuwaabi yategeezebwako abaana be nti igwavunaanibwa wali osobola n'oyingira mu kisenge kyabwe era n'okola ebikola by'omukwano n'omwana oyo mu kisenge ekyo. Nti kino kyaleetera omuwaabi okuyita omwana okuva mu ssomero ajja kakase ebyo era n'okumanya emirundi emeka gyekyabaawo namutegeeza nti akibaddewo emirundi egiwerako. Nti wakati w'omwezi ogwokutaano n'omwezi ogw'omwenda gwavunaanibwa akola ebikola by'omukwano n'omwana yatusibwako obuzibu era n'omutegeeza nti talina kubaako gwabuulira mu nsonga eyo basi ki ojja kumutta. Nti omuwaabi yagenda maaso neyekubira enduulu ku poliisi y'e Kajjansi era bwoti n'okwatibwa. Nti wabuuzibwa ebibuuzo omusango wagwegaana era nti ng'ennaku z'omwezi 10 2024 omuwala yatusibwako obuzibu yakeberebwa ku poliisi form namba 3A era netuziribwa nti yali asuuse okuva ku kuyizibwa okwali kutuuse mu bitundu ebyekyama era nti n'akabubi akabikka mu bitundu ebyekyama kaali kamaze okukutulwa oluvannyuma lw'okuba nti yakozesebwa emirundi egiwerako. Nti ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'Ekkumi 2024 naawe avunaanibwa wagenda n'okeberebwa ku poliisi form namba 24A era nekizuulibwa nti wali mulamu bulungi nga n'obwongo obukola bulungi. Oludda lujja kuyimirira ku biwandiiko bino wammanga mu bujulizi bwabwe poliisi form 3A kwe baakeberera omwana, ebbaluwa ey'obuzaale ey'omwana, sketch map y'ekifo awatuukibwa awakolebwa omusango guno, ebifaananyi ebyakubwa mu kifo awakolebwa omusango, medical examination form police form namba 24A kwe baakeberera gwe avunaanibwa, n'ebiwandiiko ebirala kooti bye nebakkiriza okukozesa. So, accused person, have you understood what has been read to you? So you're hereby committed to the High Court for trial and your father remanded till the next High Court criminal session. Osindikiddwa mu kooti enkulu okutandika okulira omusango gwo era nabwekityo kooti ekuzizaayo ku limanda okutuuka kooti enkulu wenekuyita okutandika okulira obujulizi mu musango bannange mukuba obukakamu mu kooti.
bannange tuli mu kooti